we tutuukidde ku kifo ekirondebwamu ekimanyiddwa nga Godwin ekisangibwa mu muluka gwa Mulago 3 mu ggombolola y'e Kawempe tusanze abalonzi baatuuse dda okusobola okwenyigira mu kulonda ababaka baabwe abanaasobola okubakwatira bbendera mu kalulu akajja. N'enkalala z'abalonzi zirabiddwako wabula zino abakuliridde mu myaka be bazettanidde ate abavubuka bazibuusizza amaaso. Wano walabikiddewo nti wajja kubaawo emivuyo anti basoose kugobawo bakkamera naye abantu ne balemerako nti basigalewo. Baatuwadde ekiragiro tetujja kukola kyemwagala. Wano embiranye ebadde wakati w'omubaka Madina Nsereko ne Fatia Nakamya ku kifo ky'omubaka wa Kawempe South. Essaawa oluwezi 6 ekibinja ky'abavubuka bakiyita eggaali ne kiyingira mu nnyiriri nga muno mwe mubadde n'abaana abato. Gye biggweredde nga Madina Nsereko awangudde ekintu ekinyizizza Nakamya era n'alangirira nga bw'agenda okujja ku bwannamunigi n'avuganye. Mbalangirira okuva n'olwaleero nti Nakamya Fatia nze tajja kiikirira abantu basookerwako nzija independent. Oluvudde Kawempe tugenze butereevu mu Nansana nga wano tutuukidde mu Kazo Central Zone 1. Ngo kirabiro yakuŋŋaanya abakyala bonna n'abatwala bagende bayige ebintu by'eggwanga nga we biri. Eno tusanze abalonzi bateekateeka kutandika kulonda nga n'abamu ku balonzi babadde tebannatuuka mu kifo kino ekirondebwamu. Okulonda sooka bakyakebera nkala tewanabeerawo kintu kyonna kibi. Tugenze mu Kazo Central Zone 2 nga tusanze nene abalonzi bakedde dda okwetaba mu kulonda abantu waabwe nga obwedda buli atuuka asooka kwekebeza mu nkalala z'abalonzi. Mpagira Mwamiyigi Matovu ne Maama Kirabira kubanga abantu abo mpangadde nabo ndaba bagenda tusitula Nansana yaffe tutwala ku ddwala eddala era abantu baffe we bali abalonzi bonna. Wabula eno abavubuka be basinze okwettanira akalulu kano. Wano muna NRM Idi Bugagga Matovu byawangudde babadde avuganya nabo. Abali wano abali mu layini omo bonna be bali mu kirawo abavubuka bano batutegeezezza nga ku mulundi guno bwe batagenda kwesiga abantu bakuliridde mu myaka kuba bazze babafera entakera. Yamanya ennaku yaffe nga abavubuka kuba abakadde abantu 8 be bavuganyiza ku kifo ky'omubaka wa Nansana munisipaali nga kuno kubaddeko Idi Bugagga Matovu, Ali Kyagulanye, Godeti Kizza, William Sekatwe, Fred Sekonde, Baloda Kabanda Ronald, Sulaiman Mulindwa nga Florence Nava Kintu yabaddemu ng'omukyala. Ebivudde mu kulonda byakulangirirwa ku disitulikiti e Wakiso okumanya n'akwatira ekibiina kino bbendera mu kalulu ka bonna. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.